biba byayita era nga bye bitubuulira obanga biba byalanga ebigenda okubeerawo kati era kati ebiriwo essaawa eno bye biranga ebirijja mu maaso era y'ensonga lwaki tusobola okutegeera nti ono alibeera mukulembeze mulungi oba yalagirawo obubonero nti nno mukulembeze mubi tetwewuunya nnyo kiriwo ssaawa zino. Naye ku guno omulundi twagala okulaba Museveni ensobi ki z'akoze naddala mu kabineeti ye kwegamba z'oyinza okugamba nti mu butuufu obuzibu wano we buli era nga ensobi ezo ne zikyusa buli kimu nti General Museveni we yajjira mu buyinza emyaka egy'ekkumi egyasooka abantu baali bamuwa guudu zokka naye muganda wange ebbanga lyonna okuvaawo ate kati we tutuukidde eno gye tuli ng'ate ajunguludde nnyo okonnokosa n'okubeera nti n'ejjo ly'abalamu juuzi 2014 era n'okutuusa kati akyavumirira nnyo abantu nga baamiini era nga mmaze okubeera nga nkuyitiramu mu nsonga lwaki Museveni kwegamba ekintu se kiyungulukuse nnyo kabineeti ye ensobi ze yakola mu kabineeti zimuleetedde okubeera oba zireetedde bannansi okubeera nga tebakyesiga gavumenti eriwo. Ensobi ziriwa zaavaawa nsobi ki Museveni gye yeesibyeko ekintu ekyo yeesibyeko kimukolera ye nga ye kubanga ayagala abo bwe batyo naye munnange bwe tutunuulira ku mutindo oba singa tugendera ku mutindo eggwanga kwe lyaliba liritambulira mu nkulaakulana buli kimu muganda wange eggwanga liba liri mu matigga gennyini. Kakati nga bwe nkutegeeza nga sinaba kugenda ku kifaananyi ki Museveni gye yatusiigira ku Amini nga muyita idiot era n'annyonnyola biki Amini bye yakola ebimuyisa idiot omusiru. Kati munnange Museveni mu kusooka mu myaka giri egyasooka nga bwe nkugambye nti yagezaako nnyo okubeera nga azimba gavumenti ye ng'agizimbira ku bantu kwegamba abasomye ate nga babaddeko mu sisitimu nga bategeera ebintu abalina political background era kabineeti ye yateranga okubamu abasajja kwegamba bwe wali badde ogamba nti kale tuyinza okugamba nti si be bagezi ennyo naye ate abaami n'abakyala abo kwegamba baalinako okwo kwegamba ku knowledge eya governance mu ngeri gye bayinza okubeera nga bakulembera abantu. Eriya Kategaya, Professor Apollo Ensibambi ne Edward Kiwanuka Sekandi kwegamba oyinza okugamba nti at least advice gy'ayinza okuwa Museveni ate bano abalala ab'ekibogwe bakozesa si gye basobola okubeera nga bamuwa. Jjukira nti General Museveni yatuuka ffenna n'atwewuunyisa bwe yayogera ku bavubi ye nga abantu ba consideringa bebo bwe yayita abavubi nti abagenda okuvuba abantu kyeyategeeza ba mobilizers abagenda omufunira obuwagizi kubanga yakizuula nti abantu baali bamukyaye nnyo naddala wano mu Buganda so nga ate era tebalina yadde kye baali bakoze mu kubeera nti bakyusa emitima gy'abantu wano kubanga bo abantu baakoowa okwawukanako ne mu biseera biri ebyedda yalinanga abasajja nga Bakiddu Makubuya n'abalala. Kakati bano baali bantu abasobola okubeera nga batuula ku mmeeza abasobola okubeera nga batuula ku mmeeza ne General Museveni nga tebamutiisa maaso era ne boogera ku nsonga ez'eggwanga oba oliawo ez'omu maaso. Bano baasobolanga n'okumucalenjinga nga basobola okumucalenjinga kugamba okumuwakanyaako nga tebalaba nga bulenzi nga bwagamba buno obulenzi n'obuwala obuto buŋŋamba ki nga basobola okumuadivisinga ne Museveni nga ye muganda wange si ye muntu omwangu w'okuadivisinga okusinziira ku experience yaabwe. Kakati oba oliawo ne baleetawoko ku policies eziyinza okukola ku sensi. Mu biseera biri twogera bali mu biseera biri Museveni aze mu buyinza kati abantu byasooka okukola nabaawo naye munnange ebiseera bye bigenze mu maaso nga General Museveni entebe egenda emuwoomera alabira ddala nga tayinza kuva mu buyinza. Museveni munnange n'ashifutingira ddala mu kubeera nga alonda abantu bwe bali badde olowooza nti oba kale twali tuyitanga ba thinkers abalowooza
ba policy makers. Museveni esaawa eno yeetooloddwa abantu nga bo qualification zaabwe oba bye baakugukamu birabika kumuwa kitiibwa na kumuwuliriramu royalty okusinga obusobozi bwabwe okubulaga kugamba nti gundi yamuwa amagezi nti asobola okutula ne Museveni namu advisinga nga tamutidde. Kakati nti Museveni bwe mankusigira ekyokulabirako kiwali badde olabirako mwina kyemumanye essaawa zino nti mu kuwa Balamu obwa minisita Balamu Baruhagara nga tukimanyi bulungi nnyo ono promota wa bivvulu era nga ye amanyi bulungi nnyo profit ne loss ne prime minister Robinah Nabbanja gwe baawe obwa prime minister nga tamanyi na prime minister akola mulimu ki ekyo kyewuunyisiza ddala. Kakati Balamu tumumanyi bulungi nnyo mu entertainment industry naye knowledge ye mu kukulembera abantu eyereka akabuuza okujja mu byobufuzi teyajja lwakuba nti alina obumanyirivu talinaawo oba mu police oba administration talinaawo okusinga okubeera nti nno yali asobola okumubrayizinga abantu nga bwolaba Nabbanja na influencing abantu era ng'emwamulaba ebunyolo ng'agamba temugezaako kulonda bannuupu abo bakayanira emirambo bwe bityo kwegamba ebintu bwe bityo ebyokumubrayizinga so si nga police maker ng'omuntu alowooza nti kati abantu bafugwe batya bakulemberwe batya. Mwamulabye juzi wano Balamu yagambye nti ekyaleetesa amagye ekawempe mu kaduuka kawempe mu by election ey'ekawempe mbu ADF mbu yali eyagala kusalako Kawempe North mbu ADF mbu yensonga lwaki bayiwayo amagye okukuuma security. Balamu yezo ensonga ziyawa n'ensonga endala nnyingi nnyo Balamu ziyawa. Kakati munnange nti abantu bwe batunuulira kakati omuntu nga Nabbanja ono yali district councillor era nga asitwagolinga nnyo olaba essaawa eno n'okutuusa kati abonyeebonye n'okubeera nga afuna ekitiibwa oba afuna againinga respect mu bannabyabufuzi ne ba experts abantu abakenkufu abatunuulira ebintu mu butuufu bwabyo kubanga bamumanyi bulungi nnyo era bamukubamu ebituli. Mujjukira Ibrahim Ssemujju Nganda y'omu ku abo abaamugamba kaati nti Nabbanja nedda. Kakati abantu abasinga obungi bamulaba ng'omuntu just akkiriza obukkiriza Museveni kyamugamba kubanga ajjukira Museveni mu kumuwa bwa prime minister Nabbanja ng'atidde nnyo yamugamba byava mu kamwa ka Nabbanja yennyini ti ate faayo n'ebyogenda okugenda bagenda kukuwandiikira nga biwandiikire gwe osoma bisome ku lupapula tekirinaawo nnyo buzibu. Kakati munnange Museveni tetumanyi nti oba ddala abantu abo ng'agenda okubalonda amala kutunula nti ddala mutuufu bano banaasobola okubeera nga bampabula oba kyekintu kyasinga naye obutayagalira ddala kwe kumuwabula tayagala bagezigezi kubanga yatugamba nti ye terimu yamuyambako yeyambako yekka. Kati abantu abo bayinza okuba tebasobola kumuwuliriza kumuwabula bakkiriza bukkiriza byonna byagamba tebasobola kumuwawo solution yonna ku bigambo oba ku nsonga zisoomooza Uganda ku challenges eza Uganda. Kakati obulabe obwa kino Museveni okushiftinga okuva ku bali ba deep thinkers oba oli abasobola okubeera nga at least bo nga basobola obutawuguka nnyo yadde oba olumu bawuguka naye nga akasente tekabawugula nnyo balinamu kiri ekyokwesigaliza ekitiibwa kyabwe ng'abaasoma ba elites. N'olw'ensonga eyo obuzibu obuli mu ekyo ekya Museveni okuva ku bali okudda ku bana ab'ekibogwe mu biseera bire ebyayita Museveni yalinanga abantu abamwetoolodde era nga bano baali basobola okubeera ab'amazima gy'ali ne bamuwa feedback ku kino ekiba kibaddewo mu butuufu bwayo oba ayagala okukiwulira oba tayagala naye nga bamubuulira ekyo newankubadde ng'oba oli awo nga kikaawa naye nga bakimubuulira nga bwe kiri. Kati essaawa eno bwe tuli
ina saako ya Museveni ejjudde abantu abamubuulira ebintu byayagala byokka okubeera ng'awulira. Era nga obukakafu mu kino bweyongedde okubeera nga bweyoleka mu kalulu ke twakavaamu wano Kawempe North nti bano newankubadde nga wabaddewo obukakafu nti opposition yabadde emaze okubeera nga ewangula, naye munnange abasajja be ba advisors be n'abakyala omuli Balamu ne Nabbanja bwe batyo bamuwadde information enfu nga bamugamba nti akalulu baakabbye, era nga bwe batyo bamuwa propaganda afaanaganako bw'atyo okusinga okubeera nga bamubuulirira ddala ekituufu ekyabaddewo ku ground. Kaakati gwe muganda wange ampuliriza, trend eno eyinza okubeera costly eri ekibiina kino ekya National Resistance Movement oba gavumenti ya General Museveni, newankubadde ye be bantu baayagala bwe batyo. Naddala abaali badde nga abakulembeze nga tebaagala kuwuliriza maloboozi gali critical gakola makulu, kubanga byegwogera oba oliawo biyinza okuba biri negative ku ebyo bo bye baagala okubeera nti nno babikozesa ng'akazigo okwesiigako, era nga byabaagala okubeera nga bapresentinga eri mukama waabwe. Kakati kino kiba kitegeeza nti barisikinga okuluzinga ttaki eri obwesige bw'abantu. Abantu babeera bagenda kubajjamu obwesige ne gavumenti babeere nga tebagyesigirako ddala, era nga singa Museveni asigala akyakozesa abantu ng'abo abatalina vision, abatalina experience, kiba kitegeeza nti obuweereza n'obukulembeze wano mu Uganda tuba tuli ddala mu kye bayita akatyabaga kennyini, kubanga amaloboozi g'abantu abawansi ba ordinary citizens kiba kitegeeza nti gaba tegagenda kubeera nga gawulirwa, gaba gagenda kubeera nga munnange gazibirwa bantu be ba political sycophants. Mu kuzaayoko emabega, Museveni lumu yatutegeeza zaali ennaku z'omwezi 3 2014, Museveni yajja n'avumirira Idi Amin, era ng'agamba nti Amin yali musiru, mbu singa obusiru bwe yabwesigaliza ne famire ye, mbu abantu oba oli awo tebandimufuddeko, mbu baasigadde basirifu, mbu naye okuva lwe yasalawo abusaasaanyize Uganda yonna y'ensonga lwaki obusiru nabo basalawo bamwambalire, mbu yabazuukusa, mbu kyeyandibadde akola obusiru bwe yalibadde abwesigaliza. Museveni yali atugamba, in fact yali ayogerako ne interreligious yali mu interreligious conference wano mu Kampala June ennaku z'emyezi nga 3 2014. Kakati Museveni yagamba nti Amin yali idiot, mbu singa obusiru bwe yabwesigaliza ne famire ye, mbu nabo baali badde tebamutambaala, baalisigadde basirise nga bamutunuulidde, mbu neeyagala mbu obusiru bwe okubututeekako ffenna. Kakati Museveni mu kwogera ebyo nga saagadde kubeera nga nkuwanvuya nnyo, ekituufu kiri nti singa ne Museveni oba oli awo nti ebintu ebimu oba yasalawo n'abyesigaliza n'abibikkirira nga tagezaako kubiraga abantu, kati nga bwe kiri kati ssaawa eno bwe kigezaako kubeera nti nno kyolesebwa, oba oli Bannayuganda nabo baalisigadde batunula butunuzi kubanga bo balungi mu ekyo. Naye kati okuva lwe kiri nti embeera eriwo mu kulinnya eddembe ly'obuntu n'engeri gye bayisaamu abantu okutwaliza awamu obwavu obususse n'ebirala byonna, kitegeeza nti akaseera katono nnyo tekagenda kubeera kawanvu nnyo Bannayuganda nga bayimuse, nga batandise okubeera nga beerwanako, era tebagenda nabo kutunula butunuzi nti singa naye ebintu ebyo oba engeri gy'afumbafumbamu abantu obwongo singa naye akyesigaliza oba oliawo yakyesigaliza kyandibadde oba oliawo kimuyamba. Naye okuva lwe kiri nti naye kennyini yasalawo okubeera nga
ajjirayo ddala engatto ajjayo ennyondo akuba ku mutwe kiba kitegeeza nti teri agenda kukkiriza kufa kiziyiro. Ekyo kinyinza okubeera nga nkugamba yebadde emboozi yaffe ey'akaseera kano ate tusinkane mu mboozi zaffe endala eziddako.